Odda jendi nongamba Bobi Wine nga tali ku simu ne nkugamba ebigambo bino amanga. Yangambye singa otuke Dubai nga simu teriiko tu communicating tuberenga ffe twogereziganya. Utukira Entebbe unaona tuberenga twogera. Bwova Entebbe ogende waka nga twagambye paka wonotukire waka. Aso sharinge. Kenzo tuwa ku airport. Nokikiza bulungi. Era wonna twayogera Kenzo n'ennaku zonna ezaddako ne ate olima twadda mu communicating nange. Tuluka ku airport nkuba ku simu tonazizzaako nakubira Frank. Nakubira Batista yani bati oyo gundi muganda afo yani oyo manager wo. Nangamba wakatuka no kyali muno. Nengubira Frank nemuga please bobofunye gundi access yone etuka ku Kenzo. Mumpe. Njugena ye. Kenzo nitwogereza netukanye ekintu kimu tigendo malirize emitawaana ajo bw'omala gimaliriza bino okusingana abantu na biki then mugenda kusinkana ne Bobi Wine. Kenzo osobola okundagayo message yonna nga Bobi Wine akkiriza okukima ku airport era bw'oba oyogera ngo manyi togenda kusinkana Allah jalla wa ala yakyogerako okiina kubanga oze okyogera oze bantemu kuba masimu banne mundeke oze okyogera ndi yali alina okukima ku airport nata kukima twasanga obaloya wenno oyogera nga bali ddala bali abaana bali ab'ebyejo bebakuzanga babasiisiitira bana ab'ebigalo bano munnange enteekateeka ey'okusingana Sheikh Nuh Muzaata n'ogirinnyamu eggere ojjukira bulungi Kenzo n'olunaku olwaddako ne tukunoonya n'olaga nti ensonga wagikoze eki wagitadde nzira ku nsonga eyo ensonga ewedde mutegedde ensonga lwaki kyali bwe kityo era njagala mbazannyire eddoboozi lino ng'omusajja bwe yayogedde era nga bwe mbagambye wagendako mu State House nze okugenda mu State House si musango wadde eddakiika kubeera abantu be nasooka okugamba nga ngenda mu State bannange waliwo abakuba ku ssimu kyakabe bana baagala amazima ndi 11 towing services. Hello, I'm fine. How are you? Yes, you can ask. Where is it about? Okay, yeah, yes. The last one, right? Okay. To Deep Throat. Which car is that? Which car they have to tow? BMW. Can you confirm how many kilometers? Because you're not sure, but like how many kilometers from where they are to Deep Throat? That's what I'm asking. Like how many kilometers to Deep Throat? Like how many kilometers? How many kilometers? Yeah. No problem. Then definitely I will send you the truck to come and tow you, please. No problem. Yeah, because I will charge you according to the clause. How many left? Yeah. Okay. Mbadde nkyabagamba. Nga yiri okusabotaginga kukomawo kwa Kenzo. Kati nentandika okugamba meeting eno eva. Awo kasooke ndeke we waddako. Wagendako mu State Eddy Musuuza Eddy Kenzo. Wagendako mu State House. Nze okugenda mu State House si musango wadde eddakiika. Kubeera abantu be nasooka okugamba nga ngenda mu State House yali Bobi Wine. Ekyolimba. Ye muntu yasooka okukimanya bannayuganda bonna bali mu Uganda. What was his reaction? Because obudde bunagamba some artists are being compromised nti babawaayo kumanya mu nzika ekintu kyeraba ne want to be open to njagala okubuulira amazima ga Katonda mu ggulu nga sirimba Bobi yangamba genda naye weebereremu yakukkiriza ogenda mu state yanze Kenzo nkusaba nga tonnaba kufa weetonderanga ekintu ekyo tonnaba kufa takukkirizangako kye kisookera ddala. Yakukkiriza ogenda mu state yanzikiriza tula ekiko nga yeri okusabotaginga kukomawo kwa Kenzo. Muliawo. Nentandika okugamba meeting ediriisa. Mulie meeting yagirako. Nga yeri okusabotaginga kukomawo kwa Kenzo. Kati nentandika okugamba meeting eno eva
eva mu kambu ki ani agireeta era sijja kulimba nti yava mu kambu ya Noveri naye waliwo meeting yatuula kati simanyi yavaawa nali nateesa ne Bobi Wine kino kankyogerewa nga yennyini aŋŋambye ngenda kukima owulira Bobi teyajja ekyobutajjaabwe sikirinaako buzibu naye bwe natuuka e Dubai namusindikira message nga mugamba kati tukoze tyangezako mu update okusinza ku update gyenfuna okuva e Kampala tyanziramu mba ndi awo omusajja wamuyita ali Mawale South Africa nansindikira message naŋŋamba Bobi agambye bw'oba olina kyomugamba agamba nze mugambe nga lwaki tayogera nawe kati nenkubamu akafaananyi ngamba ali Mawale then ali Mawale agamba Bobi addemu ali Mawale aŋŋambe lwaki nze soogera ne Bobi nanziramu awo saakitegeera kati onosaddamu kwogera naye n'onosaddamu kwogera naye soke tukomaawo Eddy Kenzo muganda wange bino mbikujjukiza kuno ku nsi tuliko ebbanga ttono leero nfa enkyofa tebirinaako myaka tebirinaako bukkiriza tebirinaako ki nye njagala olowooza ennyo kiki ogenda okuleka ku duniya kuno ku nsi tulikako ebintu bisatu irimu gye wasomesa ye kutaasa ng'ofudde sadakatu jariya gyewalekawo oba borehole nga gyogamba gyoyagala okusima emiyembe n'ebirala then oba omwana omulongoofu akusabira kati bino byonna byonoonya okubanga olina thimpase mu bantu nkusaba osokolooze ku bulamu bw'enkya ekyokubiri obanga osaala esswala 5 nkusaba oyongere okwongerako n'ezisunna zijja kukkakanya omutima gwo wooli otereere ekyokubiri agenda ku audio bwo nkusaba bw'oba osuubira okubanga nti Bobi Wine omusuubira okuba mu music wammwe oli omwali mumanyidde awo nsagala okkirize nti Allah asitula omuntu yenna gw'aba yagadde oba mubi oba mweru oba mugagga oba teyasoma oba ali atya Allah teriyo mubaka yenna kuba Jesus Nabi Muhammad Nabi Isa Nabi bonna bannabbi ba Allah bonna teri yalina baka ground w'amaanyi Nabi Muhammad yali alunda mbuzi yali mulunzi wa mbuzi yali akola mu katale Nabi Muhammad nga bana abantu bana bagamba nti geno studio ebintu ebitunda yali akolya mu kyalo we Hadija yali mwavu nnyo tena background mama we tata we yafa mama we ayirubuto mama we nafa nga yakazaalibwa oyo atugamba ki bw'oba okyamulabiramu ddala nimba nene okujjako n'abantu era obutakkiriza wabeera ddi ddala ng'oli mu grade ya Bobi Wine tujja ku point eri agambye waliwo meeting mulize bulungi watula ekiko nga yeri okusabotaginga kukomawo kwa Kenzo kati nentandika okugamba meeting eno eva mu kambu ki ani agireeta era sijja kulimba nti yava mu kambu ya Noveri naye waliwo Kenzo okumanya alimba mu bantu mmwe mugambe Eddy Kenzo nti ali akugambye olimba nnyo ate nga wabadde oyambadde gundi y'obusiraamu nga lino okwata ne Qur'an bino nja bikujjukiza ne maaso ga Allah Kenzo bino ogaana tokkiriza oyinza ogamba nti kunaku lw'enkumi ali agenda kunsangawa wallahi tagenda kulaba muntu yamuli azaamaanya tagenda kulaba muntu yamukola kikyamu buli muntu agenda kulaba omuntu yamukolako ekikyamu bino mbikujjukiza Kenzo okumanya olimba wuliriza statement yo wawo meeting yatuula ekigo mwalimu omuntu eyajja n'akugamba meeting eyo naye ogamba tomanyi wajje yava kati omuntu yali akugamba meeting eyo tiyakugamba baani era yali agikugamba yakugamba baani abaagirimu yali agikugamba ati kyakala otekewo biboozi yali agikugamba tiyakugamba gyeva bane guys asobola okusharinga yali akugamba ebintu ebyo tiyakugamba gye meeting yali etudde nga bani abagirimu tesookera ddala Kenzo mu statement zo zonna kati z'okola mu kukima kwokwo entebe wuliriza bino mu kukima kwokwo abaana be bakwata mulimu abaana abaafa you don't talk about them Kenzo tobamanyi naye wayogedde ebisa bino kati no meeting eyo mwalimu okusabotaginga gundi ey'okutuuka era ekyokubiri basobole okukuba poliisi bakubemu omukka ekitegeeza bali abaana abaafa obasalidde omusango
nti balina okuttibwa kubanga bakuba poliisi. Kenzo kuno ku nsi tuyineko ebbanga ttono. Nze Kenzo enkya ku makya oyogeranye gabyo nti nje debe naba nfudde. Kenzo ogenda fa ogenda genda kimaaso ga Allah ng'olimba ensi. Kenzo Allah yakusitula n'akuwa kubanga Kenzo tunuuliramu historia. Omanyi bantu mulowooza bw'omootuuka waggulu olowooza nti because he's so clever, he's so smart, you don't spend a lot, you omanyi when and where to record the songs, where to put them, Kenzo byonna byonna Allah yabikuwadde. Nirowooza ku bintu byogera nti ensi nga babikubuuzizzaako enkya. Abaana tokyaboogerako wabula oyogera ku birala. Tosindikana ku message ku famire z'abaana abaafa mu kukimako oba manyi n'okuziika wagenda okimanyi nti abaana baafa. You don't talk about them. Niwe odyogera linnya ali mawale ate ali mawale ndoyogera na nsonga lwaki nali mugundi mu conversation yamwe eyo oba lwaki nali wakati awo abo toboogeddeeko. Kenzo kya muganda wange byombi kugamba kwa Kenzo oyina eddoboozi eriyinza okubanga liwulikika eri abantu abatalina ddoboozi. Wabadde wagambye muka odioko kalinda kujja kooti emunyajoga nti singa Bobi Wine ali obukulembeze ojja va mu Uganda. Kino njaga ntugambe muganda wange ku bantu abayinza okubeera out of the country tolimu. Ekyo bw'okiwakana essimu yange enziremu ngisome eri +27 60 33 53 999. Toyina ate omuntu abeera wabweru w'ensi mba w'ekitiibwa ne wabeera Kenya ne wabeera Sudan. Wabadde Ivory Coast just nga wakamalayo omwezi gumu toyina kigambo ky'otaayogera ky'otaamalayo. Ndi mukulya kuzange n'atera otunda ebintu bannange nze ndabye tewabeereka emmere eri mukamulali mungi bannange weather yeeno saalabye kasana leero enkuba yatonye baba ng'olajana. Omanyi muyina bannayega babuliko n'ekyokubiri okumanyanga nti omulimu gw'okola eno karantini oba eno COVID-19 yatuletedde okumanya nti abantu abamu bakola emirimu nga tegirina makulu ku nsi. Kino kibagamba munansonyiwa abayimbi mwenna munansonyiwa. Omulimu gwo kati ogulaga nti nno gutaasa eggwanga buli mulimu gwonna gukola. Badokita bali mukola kusasira dewa nabyogera ku interview ye n'agamba ye tasobola kukkiriza mwana we kuyimba. Kati wegwanga omulimu okusawa ya leero nga ku mirimu egirina okusembayo okuteeba mu ggwanga nga ne music kwali kitegeeza talina makulu ku nsi. Kino kikugamba talina kino abayimbi munansonyiwa naye muli muntu yenna alowooza nti okuyimba oli wa kitalo. Tera when you migrate from Uganda n'ogenda mu nsi endala tugenda kukosebwa music gw'oba ogenda ofiirwa. Wewe ogenda kati ojja va mu nsi nga tosobola nga Kenzo kino okimanyi ne hotels abadde osulamu baadde bazikusasulira. Njogera mazima sente z'obadde olya babadde bazikuweereza. Eddy Kenzo baakukimye free of charge. Ebyo byonna obimanyi. Kyokka ekisinga okunnuma ku kino bino byekugamba muganda wange njambi kugambe ng'onyiiga ne ojja kwebaka ogambe nti ali addambuulya amazima. Mu interview zonna ze wakola zonna ng'omaze n'okkomawo byonna bikaseera obeera ku Facebook ng'oyogera tonnayogera ku baana bali mu nsi ndala. Eddy Kenzo mwagala kungamba nti Ivory Coast yesigamba bannayuganda abali mu kubonaabona. Oyakungamba nti Ivory Coast bamika n'abantu baga nti Ivory Coast oli abuuza eri bannayuganda batana okujjuza ennyonyi teyinza nakisuubira nti no Ivory Coast eriyo bannayuganda tiriyanya nakisuubira naye gwe munnange olw'okuba munnange nti mwe baana which is okay. Kenzo oli very fine. Kenzo nze nkwaga kumi ku kinakyo kulya sente za State House ziriye zonna ze bakuwa kubanga it's our money. Niri tozirya alina okumekereza nga ate onoonya engeri gy'oziryamu obulungi ng'obijjisa Bobi Wine. No and no muganda wange tokikola ekyo. Zirye Kenzo nze wallahi ne bookera ku makya n'ojjayo billions and billions dollars n'ozirya. Kenzo zirye sente ezo zaffe oziridde naye ate toleeta ate kulaga nti ate Bobi Wine mukyamu. Naye bwe wakomyewo ku airport ne wakomyewo ne Uganda ne mulayivuzo ne interview ne press conference zonna zoyogedde togambyeko nti nno bannange byonna nga bigwedde ku mabbali nti ye nsaba gavumenti ejjeyo n'abaana abalala abali e Dubai, abali e China, abali e Turkey, abali mu nsi zonna endala contract z'abaana ezo zaggwako. Naye gw'oli mukulunya sympathy omanyi gwobeera nga ebbanga lyonna obeera oyogerwako ne si mu bubi kikole mu bulungi. Naye nkukakasa Kenzo omusajja gwe bayita Bobi Wine naye yennyini nnyini takyemanyi.
ne babira kyamanyi who's Bobi Wine n'abaana be tebakyamumanyi yafuuka ekintu ekirala Allah kyeyatuleetera okubanga kikyusa eggwanga gwoyagala message yo abagirabye akuddemu immediately ekyokubiri njagala obeere wa mazima jjayo message eyo njagala ogijjeyo gizanyire eggwanga olaba okujoga okwalimu oyogera ogireegerera omentioninga gundi zimanya nti bakutuulizako meeting ddala musajja ku meeting zaatuula ng'eyiye akwagaza ati Kenzo beera wa mazima bw'abadde oyogera mu interviews nga nkumaliriza naatera okujjako engalo muganda wange naye nabagambye yenna agamba nti byenjogera bya bulimba essimu yange njiddamu eri +27 60 33539 yino wano so jukubako ntwogera tennayogera ku baana bali mu nsi ndala Uganda Airline yajja Ivory Coast n'ekukima mpozi manager we yayogera ekigambo mu wallahi njagala mbabuulire ku bintu ebisuula abantu ye takabbulu kankinyweremu kakooko omuntu nga anaagwa omuntu nga anayavuwala Allah asooka n'amuggyako okutegeera n'amuleetera takabbulu okwegulumiza ekyagobya shayitaani mu ggulu takabbulu bagamba statement ezimu ku manager wa Kenzo ze yakola yagamba ti Eddy Kenzo w'amaanyi nnyo atunze Uganda ensi yonna era Eddy Kenzo omuntu omu asinga banna Uganda 10,000 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banna ebintu ebimu bigenda byetuna nga temunnaba kufa kubanga Allah agenda bibabuuzaako ekitonde kye kimu kisinga 10,000 ekyo kyo mwakitulazeeko yani bakukima which is good nze nali ku bantu abamu abakupostinga nga njagala muganda wange okomewo naye bwandikomyewo engeri gy'olina eddoboozi bino byoli mu kunoonya nti Bobi Wine simanya yeefudde simanya ina master simanya embwa bbiri yogera ku bintu ebinaagasa eggwanga enkya tuyogedde ku baana wandibadde ovayo nti naweereza message Bobi Wine teyagiddamu nga mugamba tusisinkane tugatte amaloboozi tujja abaana abalemedde abaana kontrakt zaabwe zaggwako abaana abawala basula ku street tebalina we basula tebalina byakukozesa tebalina ki sente baziridde zibaweddeko tebamanyi ddwe bagenda tunambawona kukyogerako ekyo tona kyogerako naye oli mukabirira nti tebakuriplyinze voice note yo ate oyogerako Bobi Wine ate omwogerako bubi ngogera kunyerya nga olyogeddeko mu kujereegerera agamba nti kati Bobi Wine ankwasa ati aba ali abalaalo bano abeera enzigi ewaffe n'agaana okubanga tayogedde nange naye nga okimanyi ate era omanyi who is ali omumanyi oyo nasimpase mu bantu so nkujjako engalo nga nkugamba muganda wange ngenda kukuwa message yo mpe eggwanga abasiraamu n'abankuba kyeyo sookera ddala muganda wange Kenzo simanyi management yo bweri oba bemukola naye ku ddala lyoliko bandisoosenga na kujjako kikyogenda kwogera ekyo si kya bujoozi Kenzo ku ddala lyoliko bandibadde bakuwandiikira nga mumaze nakutuula nga meeting ne mwogera ne mugamba nti Kenzo kino kyogereko kino kireke Kenzo kino kyogerako kino bakikubuuza kireke kubanga bino mba mbimanyi Kenzo nojja n'opapula nga luwandiike likasi atova ku Facebook noolumira ku Facebook nowandiika bino nowandiika biri ogenda kukola ensobi nnyingi tekisokera ddala ekisembayo era ku bumu bakamenya okugamba nga nkikujjukiza abatabaddeko Kenzo loddamu n'osembeza Qur'an wonna woyogerera oyogera mazima oyogera bituufu toddamu n'ogikwatako ekyo ekyokubiri ku ddoboozi yo lyoyina likozesenga olwani banga ebbanga lyobadde Ivory Coast nebiwaka bimala kati obulumi obubaddemu ng'ate gwe ne hotels zobaddemu zibadde nsasulire nga ne ssente eziriiba bazikuweereza otegedde bulungi nnyo era ng'oliva eryoke otegedde kati njagala osaasire bali abaana abalya ku zaabwe abasula ku kkubo abawarabu babagobaganya abagundi babagobaganya abacyayina babagobaganya vaayo oyogere ugambe nti bannange ennaafu is ennaafu mujjeyo bannaffe abali mu nsenda tugenda kuwuliriza
Ekyokubiri ekisemba yakwe ensonga kino nkikugamba muganda wange tokiddangamu okwogera tosobola okuyimirira mu kkubo lya Bobi Wine. Oyo omusajja munnange nkugamba yafuuka kirala, naffe tumutegeera ne Babi tamutegeera, yafuuka ekintu kyotasobola nakugeregeranya nako. Ekyokubi okkirizibwa okussawo omubiri gwo. Nze Kenzo sikuwakanya kuwagira Muzeeyi Museveni, nkuwagira 10 ku kinnaakyo, genda omuwagire iyo endowoozayo mwezi tutambulira. Ate golaga nti no ekyokumuwagira simanyi bene freedom of speech, freedom of worshiping, na freedom of whatever. Ani akiganyiko tunoonya nnyo sympathy mu bantu, ani akiganyiko nkuwagira genda omwagire bagolabye ebirungi byo mukwogerako musajja gwe nga tolumiriddwa n'abantu bagambye tigoli very okay. Tuyinza kubaako ngominako obuzibu oguze zibiiki oguze zibiki bameka abaana baguze zibiiki. Allah yakuwandako akaluusi muganda wange. So awo Kenzo nkusaba bigambo ebikumala birowoozeeko wenkuwaayiriza wendinze amazima gonna ngayina conversation zonna tuziina nziina 100% wona wenkuwaayiriza nsaba onsonyiwe naye sisuubira nawe nkuwaayiriza naye nkusaba Kenzo faayo oyogere ku baana abali mu nsi ez'ebweru gwe Allah yakwatiddeko novaayo. Ekirala baganda bange mwenna abasiramu n'abatali basiraamu buli muntu yenna alina eddiini gyakkirizaamu eddiini muzibu ekitiibwa. Tovaayo nnyo kuga nze ndi mulokole nze ndi born again nze ndi gundi munyambe Katonda bantu bano. Indi 11 towing services hello. How are you sir? Can you please speak English, please? No. No, I'll be lying to you. I don't know anyone there. I'll be lying to you. No, I'll be lying to you. I don't have any contact there. Please. We are in Johannesburg and Pretoria. Yeah, we're in Gauteng, yeah. No, we can tow because we got trucks everywhere. We can tow your car from Free State to Johannesburg or from Johannesburg to Free State or to Bloemfontein, wherever, but we don't have trucks that side. But if you need us to come and help you, we can come as long as you can pay. From where to where, sir? Okay, you want the car to be told from where? Like just say they just mention the place. It's here to there. Where? Okay. You know, so then from there, where do you want the car to be taken? So do you want us to go and pick the car from there to Jimiston or to Johannesburg? Where do you want us to take the car? Sorry? Okay. Then from there, where it is to Jimiston, that which car we towing? Is BMW. That will be 7.5. Yeah. No problem, brother. Okay, once you're ready, just give me a call. Banenga nkomekeza mbagamba mwenna nti musonyi okuba nange simu buli muntu aw'eddiini ey'ekitiibwa toyogera bintu ng'enkya bijja kuddira ate ng'oyogera mu busiraamu oba mu ddiini y'okkirizaamu. Ekyokubiri, bannayuganda mwenna tujjukireyo ku bulamu obw'enkya insha Allah. Tujjukire ku bulamu obw'enkya. Leero Allah akuwadde eddoboozi enkya ogenda keera nga toliyina. Enkya Allah leero akuwadde obulamu ogenda keera ku makya enkya nga tobuyina. Leero akuwadde obugagga ogenda keera ku makya nga tobuyina.
leero olw'amaanyi osobola okuyimba n'owogganira ensi era ensi neekuwuliriza n'ogenda kera ku makya nga naawe oliko ng'abasajja betwogerako abaali abayimbi ab'amaanyi besaba kwogerako nga tokyalina maanyi gaabo kwogerako. So kozesa eddoboozi lyo ng'enkya ligenda kukuyamba inshaallah biidhini rahman. Ekyokubiri, gwe tolowoozanga nti nno ku makya nti amagezi g'olina n'obugagga bw'olina olina amaanyi obbukuuma, olina amaanyi okuzaalibwa okufa ng'oli mugagga, olina amaanyi agagenza okuzaala agenda okukutta ng'oli w'amaanyi. Benna mwebasabe Allah abeere nga akkuumira ebintu ebyo. So nga kitusomeddwa eno buli ku makya n'akawungeezi. Eddwa zino bbiri saba buli muntu yenna azinoonya. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiun alim. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Ni ayatul kursi every day. Tuwekingiriza ebyo bintu. So mubeere. Ekyokubiri, buli muntu alumirwe eggwanga lye. Buli muntu addembe okukola kyonna ky'ayinza okukola mu ttaffaali ya struggle okulaba ng'ensi yaffe ekyuka era ebeera ey'emirembe. Nga tugikyusizza mu mirembe. Tuleke okukola ebyobufuzi eby'obukyayi, tukole eby'omukwano. Tulizoningenga. Kinjawulo basaba tetuyomba, tetuvuma. Temuvuma, temuyomba. Omuntu ayogeranga ekintu nga Eddy Kenzo yayogedde, vaayo wabweru omulizoninge. Tomuvuma, tovuma, naye mulizoninge ajja kufuna waagwa ewatuufu. Gwe mugavaayo nga bwe nvuddeyo mugambe ensonga kati yo aba aziwakanya abeere nga aziwakanya. So mbasaba bankuba kyeyo abalala, bankuba kyeyo ku bubaka bwange, mulowooze nnyo e Uganda, mulowooze nnyo ewaka gye tubeera. So buli ttaffaali, buli sente gy'oweereza, buli development na gy'okola oba okulaakulanya ensi yaffe, bingi gavumenti bitagenda tukolera. Ebingi gavumenti niwe libanga yaaniyaanyezze nga ffe tulina obbikola. Tulowooze nnyo ewaka, buli kyonna ky'oweereza kizimba eggwanga. Naye mbasaba ekisembayo mwenna mbate nga sinaba wassalaamu, mugende mu kime kaadi za NOP, mugende mu registering mu NOP, mugende mu registering mu NOP, mugende mujjeyo kaadi. Saba Allah jalla waala abakuumi byenjogedde nga bibi benyiizizza, nsaba Allah ansonyiwe namwe ate munsonyiwe. Saba Allah jalla waala abakuume, saba Allah abawe omutima omulungi ogufumitiriza ate era oguyamba eggwanga n'omuntu akuliraanye. Saba Allah ebinga n'emibiro mbaka funa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah.